omwoyo Mukama gwagenda okwambululako mu mwaka guno gwe tulimu. Bw'ofuna ssente bwe zitamala kuggwawo tofuna ssente endala. Era oliko omwoyo nga n'oba oguze property ng'eyo olumala ogigula bw'oti bannange woosiraanira era owunzi kikuwaliriza omwoyo guno gukuwaliriza okutunda eri property gy'obadde okozeewo okuddayo gwe okukwata ku kikumi kya ssente. Simanyi oba byenjogera bye bituufu eri obulamu bwo. Omwoyo guno abantu twabamu jjukira bulungi bwe wali tonnaba kuzimba nju kugimaliza nagiyingira walina ssente. Ne bwe wamala okuzimba enju n'ogimaliriza bulungi okuva lwayingira mu nju eyo emirembe gyatandika okugootaana n'omulimu ne guggwawo buli kimu kyonna kyatandika okusiraana. Kati ogwo omwoyo gye guli mu nsi. Naye okuva lwondabye ku ABS TV nkusuubiza ng'omusajja wa Katonda omwoyo guno gugenda kuvaako. Kubanga ndaba oliko n'omwoyo omulala nga byogula obigula mu ssente nyingi ne bw'otuuka okutunda bikusala. Kubanga lw'emmotoka wagigula obukadde 10 abamu wagigula obukadde 8 n'emmotoka eno wawunziko gitunze miliyoni 10. Emmotoka gye wagula obukadde 8 emmotoka gye wagula obukadde 10 wawunziko gitunzemu obukadde 2. Kati ogwo omwoyo ogwo gukutawaanya nnyo gwandaba ku ABS TV. Naye nkubira ku namba z'essimu eziri ku sikulini yo njogereko naawe tulabe ekyokukola. Mukama agenda kusumulula. Nze Musumba Yiga Agustini wano e Kawaala. Weekumire ku ABS. ABS buli lwebeera mu maka go nga tevaako emyoyo gino gidduka tegijaagalira ddala. Sibalimba eddogo mu ggwanga teryagala TV gye bayita ABS mu maka go. Era byebyo bye mbaga nti abamu ojja kuba oli awo nga birinnye omwana ku mutwe birinnye mukazi wo ku mutwe oba omusajja oba omukozi nga bimukubye eri bitandise okwogera nga birajana. Lwaki mututerako eyo TV yayiga eyo ABS eyo tuwulira omuliro mungi nnyo lwaki mukituteerako nga bikaaba. Lwojja okumanya amanyi ga TV eno nti nzibu nnyo 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 eri eddogo. So njagala Mukama abawe omukisa amanya n'eddoboozi. Nze Musumba Yiga Agustini kuba ku namba z'essimu ezo njogereko naawe.